Kadama eyapamye mu mmotoka omwabadde banne abalala ejjukira abadde mukazi mukulu naye banne tebaawulidde bulungi olw'ekikola kye yakoze eky'okuvayo n'ayonoona mu mmotoka omuli banne era kye bakoze kukwata ka vidiyo ako ne bakapositinga. Now abasinga bavuddeyo ne bagamba nti mu kifo ky'okusekerera munnammwe ng'ekintu ekyo kimutuuseeko mwandibadde ate muyambi mwandi muyambye oba mutya naye nga mwandi muyambye ne mutamusekerera na kumukwata vidiyo nga ayonoonye mu mmotoka. Naw njagala nkutuuseko MC Meya mu bigambo bye nga ye anenya abo abakyala ababadde n'oyo omukyala eyayonoonye mu mmotoka ne bamukwata ka vidiyo nga ayonoonye mu mmotoka ne bamusekerera okwegamba mu kifo ky'okumusekera ate bandiyambe muyambe oba batya nange simanyi kubanga eyayonoonye mu mmotoka abadde mukazi mukulu kubanga olaba n'omwana owo waba ayonoonye omwana owo ng'ayonoonye era omukangavvula najjukiro ne yabadde mukazi mukulu kati simanyi bano bakadama bandiyambe batya kadama munnaabwe nga ayonoonye mu mmotoka naye MC Meya yagamba nti mwandibadde munnammwe muyambe mu kifo ky'okumusekerera ne mumuswaza bwe mutyo. Vidiyo nkusaba ogimpereka like esobola okuba ntayitambula etuuke ku buli muntu vidiyo yeeyo. Fulumyayo biwo ffe totupamira mugundi ate ne bbi mugyeyo mu ntebe yenna gw'opamye anti fuluma ffe tuwunyiriza wandigambye ne tukuwa akaveera n'obuveera abulina kati lwaki topamye mu kaveera kati waliwo akatambi akali mu kusatulatinga akamwannyinaffe yabadde mu mmotoka ng'agenda ku kyombo ky'omuwalabu ndowooza wadde bagenda ku kampani naye nga balaga nti bagenda buwalabu okuba kyeyo. Mu kkubo yafuniddemukko ekidumusi oba ndowooza yayagadde okweyamba simanyi kyamutuuseeko oba mulwadde oba yatidde bayabadde nabo oba ki bambi mukazi wattu alabika okuba nti mukulu akuliridde mu myaka yeeyambye mu mmotoka. Naye mu mmotoka omwo temwabadde ng'oggyeko ndowooza driver okusa ku maloboozi g'empulira temwabadde musajja mulala basigadde bakazi banne mu kifo ky'okuwumbirira mukazi munnaabwe beekyabajjidde mu bwongo kwe kurikodinga akatambi ka maama waffe oyo ne bakata kagende ku internet nga basanyufu bali mu kumwonoona byonna bamukakkanya byonna kye bamukoze kubanga ekyo kyokka kimala kye bamukoze. Mugenda tumalako ekisa nammwe naffe abayamba bakadaama mu bintu ebimu mugenda tumalako ekisa. Gwe wennyini bw'oba tosobodde kuprotectinga mukyala munno waliwo ebintu bino binjagala obitegeere. Eno video njagala ogitambuze ate otaase n'omulala oba omulala afunemu ekyokuyiga. Buli lw'olabanga ekintu ekitali nnomo nga kikoleddwa omuntu nga tonnaba kumusalira musango sookanga kuddako mabega weebuuze lwaki akikoze. Okugeza tukimanyi bulungi nti emyaka gy'oyo omukazi tekisobola kwonoona mu mmotoka kati nga tonnaba kumutunuzaamu kamera sooka weebuuze what could be the cause, what could be the motive eyinza okuba nga emuleetedde okuba nga akola ekintu ng'ekyo. Kiki ekiyinza okuba nga kiri emabega w'embeera eyo nga tonnaba kumutunuzaamu kamera. Basajja bangi ffe abamu tutuula ku madirisa ga mmotoka ffe kati nganze ekyanzijja ku zi taxi simanya baasi ekyazinzijjako kyekyo sanga ekifo simanya kyajjudde dda ate olina kutula kati olumu ng'olinamuko emmeeme etali nnungi kati ng'olina kutuula ku ddirisa era ne bw'oba oli mu baasi awo bamanyi okubabuuza nti waliwo ayina emmeeme tukuwa akaveera. So mukazi munno n'abeera mu mbeera efaananako bw'etyo n'olema okumubikkirira n'ota akatambi mukazi gwe agenda ebuwalabu
munno naye ali mu kuhasolinga agenda ebuwalabu tosobodde mu ne gy'olaga tomanyi nabyo ogenda kusangayo. Nodda mu comment section n'oseka n'okuma n'ovuma mukyala munno kubanga atuukiddwako ekizibu ekifaananako bwe kityo, omukazi yenna n'aswala ng'omutunuza mu kamera. Twagadde likes ne views nezigenda kutusuula awabi. Abantu abamu tubonaabona ku nsi kuno naye nga kizibu kya kwaloketinga ani ayinza okuba nga yatukola ekyo kye tuyitamu. Abamu buliddwa enzaalo, abaana bamu bafunye muzadde ebitategeerekeka, abamu mufunye ebizibuzibu, emirimu gyagana okutereera amaka gakucyankalanako, ebibyo byebifa, sente bagikusasule kuyita mu ngalo, nga kizibu kyakwaloketinga where the problem weyinza okuba nga weeva, naye ng'obumu kw'obwo bujegajega bwe mwekolaakola nga bwe buvaako. Weteebereza omukazi oyo famire ye eri mu kulaba akatambi ako ya Rabbi. Teebereza abantu bameka tochero gy'omutaddeko psychologically gyagenda nga tannaba na kulinnya nnyonyi akatambi ako ne kamusanga mu ssimu ye. Nenga gw'obadde onoonya likes ne views. Nyina baba wange gwentero banyumiza baba topi bwe yalabanga omulalu ye ng'ayita ku kkubo ng'abadde bwerere ng'adduka mangu okumuleeta akaleesu amubikkirire. Lwaki mmwe muba mukyagala okulaba ekyo yayagalanga amubikkeko emboozi, emimwa gy'abagerengetanye, emboozi abajjonkezi mwenna abe ng'abazikiza omukazi asobole okuba ng'atambula, oba omulalu yasobole okuba ng'atambula. Kwe mu bwongo obwo bw'okukumakuma mukazi wo mmwe n'emmotoka nga oluyogano olubaddemu, naawe omuwala abaddemu baggowe n'abaddemu, ne mu bulwamu wadde ayinza okukwatibwa ennaku okubuuza mukyala munnange kyekibadde. Olwo naye bamale kujja bakotandike kutulugunya omuwala bagane kusasula sente kuba emigga akusuze nga wabweru tanke tuga meya mutaase musharinge video bane munyambe njagala kuddaka ngero tuzamu ebyo. Chovola bolomogane weboza abamu ababifunirayo nga the problem ezimu mwe mwazeekozingira. Ffene tugezaako kuseekinga justice ofunye obwenkanyabo okomewo wano naye nga naawe oyenebe ebyo ebikutambulirako ebiri emabega. Bantu mmwe mwetereeze kino kye mwakoze kyabadde kikyamu.